Guchuka nenzimba nayo ekyuka Kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba kwa buli kika okutuukagana n'omulembe. Tuzimba biodigester septic tank tizijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka, amasomero, amasinzizo, hotels n'ebifo ebirala. Mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe. Tukola general construction okuba plan eza buli kika, okukola finishing, electrical installation, plumbing, okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika. Tusangibwa ku Prime Village Mall Level 2 Room D7 esimu noti 757 noti 54 noti noti oba noti 772 noti noti 9 21. Kato Akura Construction Services Limited, Zimba, Uganda. Ogw'okutakatanga guzzemu olunaku olwaleero ng'era omujulizi abadde aleeteddwa tawadde bujulizi olw'ensonga nti netiwaaka egaanye okuddamu okukola. Omulamuzi bw'atyo n'ayongezaayo okutuusa olunaku lw'enkya. Olwaleero ludda oluwaabi lubadde luleese abajulizi basatu abalala okw'obujulizi mu musango ogw'okutta eyali omusuubuzi w'omu Kampala Henry Katanga. Kkooti ebadde etandise n'omujulizi ow'omusanvu ng'ono ya Ambayo Richard, omusawo eyakola ku mulimu gw'okwekebejja omulambo gwa Katanga era ng'ono abadde atandikawo okuwa obujulizi bwe emitimbagano okuva eruzira ne gikyankalana era bwe batyo ne bongezaayo okutuusa olunaku olw'enkya. Abawabirwa mu musango guno bali bataano kuli nnamwandu w'omugenzi Henry Katanga, Mole Katanga era ng'ono asinziira ku Zoom mu kkomera eruzira okuweza omusango guno. Bawalabe Martha Nkwanzi ne Patrick Kankwanza, omusawo omukugu Charles Otai n'eyali omukozi w'awaka George Amanyire. Oludda olwawaabira lubaddeko Jonathan Muwaganya, Samali Wokoli ne Anakiza munnamateeka. Mwesiga Lukutana abaddewo ku lwa famire y'omugenzi Katanga. Oludda olwawaabira lubaddeko Peter Kabasi, Edison Kaluhanga, Jeti Mwebazi ssaako n'abalala. Kkooti ebadde ejjudde abooluganda abako n'emikwano ng'era bonna balindiridde ekiddako.